mulekerawo okukola ebintu nga musuubira nti no waliyo time egenda okujja fo ebintu ebyo okubeera. The time is now. Abantu bonna abatandika abagamba tuligulawo ennyumba ng'abaana bakuza, abaana ennyumba tebazisulamu, basuubiriza nga abagamba nti tugenda kukola business babeerawo ne bapulaninga obudde bwonna, analysis paralysis, abareactinga batandikirawo bayigira ku mulimu ne batandika. Yagenda okusoma obwafundi aliyo na kaakati bakyamunoonya okumutikkira tannaba kubukugukamu. Abatandikanga bapoota bayigidde ku mirimu kwe bali kati akola finishing gwagenda okuva mu university gw'otagenda kola. Be there, present yourself and start straight away. Tolinda bintu kuba nti nno bigenda kubanga biteredde bikusanga olwedde nga weerwanako. Abantu batandika okulwana, ate abantu bwe banatandika okulwana is the beginning of success. Omuntu omutunuulire nga takwagala omugambe yes ntunuulira tonjagala, tonjagala sirina kye nkukoze. What is disturbing is my success. Ky'otunuulira kaakati ky'onoonya kyeki kye mmaze okufuna mu bulamu era kyeki ky'oyagala, but you do not know. Tanuulu gye mba nayitamu, tanuulu gy'ogenda okuyitamu bagenda kuseka. Ogenda ku exposinga ku bemisolo, ogenda ku exposinga ku balabe bwo, naye ensi bwetyo bwegenda business togenda zikola bwomu. Okwekirizamu kukeera ku macha. Take a leap of faith and things will happen. Not 100%, but at least chances ez'okubaawo zijja kubaawo okusinga oyo omuntu ataagerezaako ddala. It's my message to you. Kisoboka kyovoola abafu abatuzanyisa. We just laugh. Tubagamba temumanyi bamuzanyirako. We are here, we have been there before, and we are here to stay. And I want you to develop that character. Etuuka nga buli muntu yenna agamba oyo gwe ngenda okukola naye, oyo gwe ngenda okukola naye, he's there, tewali wamutiisa. Naye buli kimu n'otandika okutya, gundi yagambye yaani. Oli mu buyinike ekyo kikubye kikufa ogunyogotola okooyo yagala kulivinga ko bulamu. The day you experience real life ojja kwebuuza ogambe bulijjo nninda ki. Self doubt ojja kugiraba. Nze yange nayagala from 2011. I didn't know the greatness I had in me, and still now many people are trying to tell me that it's not there. Maybe it's by luck or it's by what. Jango yogere byenjogera or try to do what I've done in Uganda. And it's not kugamba nti no, it is for selected few. Anyone can do it. Nawe osobola okukikola. Naye lwakubanga evoli n'abantu boyogera nabo ne bakuwa due diligence, abageze nnyo mu kutya, bakabaka b'okutya ne bakeepinga on nga bakutiisa. Sina muntu afaanana nga nze. Kyeva nabaleetedde kye bayita Bakaluba auditorium, where we are going to be training the egos. Abantu bokka, because it's not about what you know. Guno omulembe ogw'okuyiga gw'abantu abagenda okusigala nga bayiga obudde bwonna. Life, the future belongs to the learners. Abantu abalina amagezi ga street, abamanya nti kino kivuddeko, kino kye kirina okuddako, opposite ku biki bye mwalaba mu bitabo. Okugenda ng'okyusa obulamu bulijjo, kino kiganye kaakati sobola okuleeta kino. Keeping on ngo updating software, keeping on ngo updating software, kye tugenda okubeeramu. Abayivu bagenda kudda wali, abataasomye nga balina confidence yaabwe nga tolina ky'obagamba bagenda bayimirira mu maaso, and they will tell you how the game is played. Mbagala nnyo.